ensasagge kibadde kirudde okulabibwa mu Uganda wano nga OMUKO agoba ente, era ente eno yabadde erina n'erinnya, era erinnya ly'ente eno nga limanyikiddwa nga Nakato, nga mulongo erina muganda waayo WASWA, nga guno gwe gwabadde omutwalo ogwasabibwa taata kuva eri OMUKO. Obudde bwe bwatuuse okuguleeta, ente n'esambagala nnyo n'edduka emisinde n'eraluka, abantu ne bakyankalana, ekyalo kyonna ne kikuŋŋaana. Neewakana okugenda ku Buko paka we yamaze okugiyita erinnya erya Nakato n'eryoka egonda, naye mu ntandikwa kate mukuba ekigwo. Kyebayita ogigoba kabona mukyala nga si mwangu wafunika panna kino mbadde sikiraba kabona. Jiwoye woye kyaddiridde ng'abako bali mu kulaajana era nga bakaba amaziga amayitirivu we baleekaana, abantu ekyalo ne kikuŋŋaana nga Nakato agaanye okugenda ku Buko gye babadde bamututte nga tayagala kuleka WASWA mabega. Kino kikulaga ki? Kiraga nti wabeerawo enkolagana ey'amaanyi wakati ng'abalongo bazaaliddwa oba wakati omusaayi nga gugoberegana paka we bamaze okugiyita amannya n'egonda ne bagiwooyawooya paka we yatuuse ku Buko. Laba taata we yazze okukwata ente eno kyafundikidde ng'ente ewakanidde ddala paka bestman n'abantu b'oku kyalo we bayambye ku Muko okutuusa ente eno busezaala. Kulirayo ku bikonge nina wano omugole waffe taweyeteekateeka okutugulirawo amazina gigiryemu zigenda kulekayo okwebaza bamemba banjome eddala bwenatukoledde okugabula tunuleko eno bannaye nga tuzze mu buwangwa OMUKO ow'ensonga we bamusaba ng'omutwalo olwanga ente yayinanga okujja ng'agigoba ng'agiddusa ye kennyini paka ku busezaala.